Ekibiina kya NUP kizza okwetaba mu kulonda kw'abakiise mu Paalamenti etabamangu obuvanjuba bwa Afrika. Enkya ya leero basoose kwevumba akafubo akatakkiriziddwa mu bannamawulire era nga katuta akaseera wabula oluvannyuma akulira oludda olwabula gavumenti mu Paalamenti Mathias Mpuuga Nsamba ng'ali wamu ne bannampala b'ebibiina eby'enjawulo basobodde okwogerako eri bannamawulire. Mathias Mpuuga Nsamba ku lw'ekibiina kyakkiririzaamu ekya NUP avuddeyo n'alangirira nga bwe batagenda kwetaba mu kulonda kuno. Ono era yeeyungiddwako ne nampala w'ekibiina kya NUP mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Neeyisa n'ekiragiro nti ababaka baali tebasuubira kwetaba mu kulonda okwo n'okunoonyeza abantu obululu yadde okwesimbawo oba oliawo n'okwewulunta n'okwetantala we balondera bagende bakole okusaalimbirawo ekyo bakireke bakyesonyiwe. N'ekyenkomeredde nti NUP egenda kuweera enembya gavumenti ku nsonga eno ey'okulonda kuno okwakyekubiira era okulimu ebitege. We want to say that we shall not participate in EALA elections. Therefore, we don't expect any member of National Unity Platform to stand, canvass for support, or vote at the same time to appear on the polling station come Thursday 29th of this month. Mu nsisinkano eno yeetabiddwamu ababaka okuva mu bibiina eby'enjawulo ebivuga gavumenti era nabyo biweereddwa omukisa okuba ku bye boogera ku nsisinkano eno. Nampala w'ekibiina kya DP mu Paalamenti Okot Peter ayawukanye ne banna NUP era nti bo baakwetaba mu kulonda kwa yala era nti n'omuntu waabwe Gerald Slanda baakutambula naye akadde konna. Even if we sat as a caucus, we cannot reverse the decision which had already been taken by the National Executive. And that is the position I came and reported back to the meeting this morning, that as members of the Democratic Party, our candidates remain, and we are participating till the end in the Yala election. Ono era yeeyungiddwako ne nampala w'ekibiina kya UPC Santa Lum Ogwanga nga bano mu lwokaano balinamu Fred Ebill era nga naye akunze ababaka banne okuvaayo okuwagira Ebill. As UPC, we have decided to continue up to the very end. And I would like to at this point of time to humbly request once again my colleagues, members of Parliament, from the opposition, that we have a candidate as UPC, Honorable Fred Ebill. I beg and kindly ask for your support towards the UPC candidate. PP Ojala ng'ono yabaddewo ku lw'ekibiina kya FDC nga nabo basimbyewo Harold Kaija naye akalambidde nga bye batagenda kuva mu kulonda kuno. But unfortunately, I'm made to present the position of the party. Don't be controversial. FDC is participating, but me, I will not participate. I'm not going to participate, but FDC is participating. That's the position of the party. Thank you. We have, as FDC, will continue to participate in this election. Ekibiina ekirala ekivuga gavumenti mu Paalamenti ekya PPP nakyo kyetabye mu kafubo kano nga kibadde kikiikiriddwa omubaka Okot Santa wabula nakyo kiraze ebirowoozo byakyo ku kulonda kwa yala. 3 people to vote for. If you vote 3 people and not 9, the paper will be invalid. So that was a real threat. So listening to him and following what has been taking place, people running all over the country campaigning instead of campaigning inside Parliament, we found that it was difficult for us to really encourage him to move ahead. So we supported him. We said, let's pull out at this moment, and then we see what comes next. Mu buufu bwe bumu n'omukuza w'ekikolo gwanga olukulu Anita Mong asabye ababaka abagenda okukiikira Uganda mu Paalamenti ya yala okwewala enguzi saako n'obulyake. The word is participation in the House. Once you participate in the House, that qualifies that you've been able to what? They've accorded you an opportunity to participate in the election. The other aspect of election is different. You can participate and you'll not be elected.
but the law allows that participation is very important. So okulonda kw'abakiise bano kwakubaawo ku Lwokuna lwa Ssabbiiti eno ng'ennaku z'omwezi 29 mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Abakiise mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era bagenda okuba nga balonda abantu bano. Ekibiina kya NRM kirinako abantu 6 ate ab'oludda oluvuganya gavumenti balinako abantu 2 wabula nga ku bino ekibiina kya FDC, UPC, JEM, DP bonna babyetaaga. Ate abatalina kibiina kwe bajjidde basoba mu 10 wabula nga bano bonna balinako ekifo kimu. Uganda ekiikirwa abantu 9 mu lukiiko lwa Yala. Kigongo ku lwa Channel 44 Oleggulo.